Chairman Sadi bw'amanyi nga afuga Paris eno yonna. Bw'alaba Sadi ng'amanya ati n'ebyo bikoze eki biwedde. Ng'ate ne Museveni bw'abajja mu kitundu aza kulaba LC wano. Naye Bensoko ye yeeyita ki? Atajja wansi kulaba LC bakola mulimu ki? Bwe yalaba Sadi mu muzaana n'amanya nti ebyo bigambo biwedde. Chairman afuga Paris yonna. Babbi batutte basula wali bakola mu baasi ze bakuba abantu babatta bava wano. Basula mu kiyumba kino nga bagenda mu baasi nga bakola. Bosco tetumulaba kumubulira bigambo ng'ebyo. Sadi atuziyiza. Kwagala tuukire Bosco tumubulire obuzibu tufuna obuli mu Paris eno obubbi buva wuwe wa Bosco. Ababba bonna bava wa Bosco mu baasi bakola bakeera 10 ne bakeera mbu bajje bakole. Obasanga omuntu nga bamukuba nga bava wali. Tusaba gavumenti etuyambe kubabbi aba Bosco abakola aba Bosco be batubba wano wonna amasimu g'abantu kuyingirira abantu bakuba obutayimbwa bava wa Bosco paka zisooke ziyimirizibwe amakutegeera Abakulembeze gye buva alabe kye bakola naye kitabo ekyo obubbi bukyagenda mu maaso nga ne bannannyini paaka ezo tebalina buyambi bonna bwe batuyambako nga ffe Abakulembeze. Era ne ofiisi zaffe tetubalabangamuuko okujja tugamba ne security tugikoze tutya. Mu kyalo kyaffe tulinamu ekiyumba kitufuukidde ekiyumba naffe ng'Abakulembeze tetukkirizibwa na kulinnyawo. Era bakulawo ng'omukulembeze bakuggirewo disitulikiti kufumita kukukuba era baali batukubiddewo okwo nga tulina ne diiso mulamba awo. Kati ekiyumba ekyo waliwo abayaaya abava mu bitundu ebirala ne bajja ne basula awo. Kusula awo babbirawo abantu ne bava ne basaasaanira omuluka guno gwonna okubba abantu ne bayingira mu mapaaka ne bagenda mu takisi. Mu bbanga ya wiiki nga 3 kufiiriddwa abantu 2 nga baneguka bunegusi ne bagwa. Twawandikira public health abakesise ne tubagamba kino ekintu tetukitegeera. Abantu bakongoka ne bagwa misana nga si balwadde nga balamu. Tubadde tusaba mujje mukole ki munoonyereze ebiri mu Kisenyi. Twasisinkana mukulu Tanui KMP wa Kampala Metropolitan. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.